basooka kuwamba state, basooka kuwamba cabinet ya State House, basooka kuwamba bakungu, bayita mu bakungu, ogenda omugolokokerako ng'alina abakungu emabega walina ne security, bamuwadda security. Nembuuza Mukama tukola tutya ffe? Naŋŋamba bwe muba munaawangula mmwe temujja na security, muteekwa kujja n'amaanyi ga Katonda. Nandaga ekyawandiikibwa, Pawulo omutuma atambula, omulogo akutta owessaza. Owessaza asalawo nnyo mu disitulikiti oba munaabuuliramu enjiri, omulogo gw'alina. Muleeta pamishoni neyeebuuza ku mulogo, bano mbakirize babuulire oba mbagaane. Omulogo naga nti abo tebajja. Wangi Pawulo gwamusanga naye n'amutunulira bw'ati, omulogo amatiza, alina owessaza. Omulogo bamuwadde ne security olwo. Pawulo n'anyiiga, omulogo amala kuziba maaso owessaza okukyuka. Era mwe muleke mbabulire, bannabbi ab'obulimba b'e Kampala bawamba dda kabineti, bawamba dda abakungu. Genda ewabo olabe security, olabe detectors. N'abasamize nabo bagamba nti bayina abakungu be bawa eddagala, naye teririiwo. Bali banoonya bakwata bwongo, balimba bulimbi. Kati abalokola abatuufu tolwana na nabbi wa bulimba, jangu ne power. Abakitegedde bali basatu. Gwoteekwa kujja na power. Power jojja naye eringa y'amasanyaze. Bw'oteekamu kuuka efumba, bw'oteekamu paasa egolola, bw'oteekamu firiigi ng'ennyogoza. Ye power ya Katonda. Bwe zisinkana ateekwa okuziba amaaso, si gw'olagira. Power eba yategedde ekyokola. Ono yeetaaga kuziba maaso, ono yeetaaga kujjako kizimba, ono yeetaaga kuliisa muddo nga mbuzi, ono yeetaaga kugaggawaza. Ye power. Owulidde? Olunyiriro lw'11 mu Bayibuli omwe luli lugamba bwe luti, naye ne balaluka ne boogera bokka na bokka bwe banaakola Yesu. Batuuza ka meeting after ne bagamba kano akasajja tukakole tutya, naye ng'abatudde bonna balaluse. Waliwo ekyamagero ekiralula. N'olaba omuntu, kubanga ono omuntu waabwe mu batudde mu yeekaalu mulimu badokita abadde bamulyako ssente abajjanjaba omukono, mulimu abalogo ababadde bamufunirako ssente abamulima nti bagenda mu eddagala omukono gutereere, mulimu n'abasajja abamwebakako abamugaa nti bwe nkwebakako nze ku bajjajja bennina njagenda okumaliriza ng'omukono guteredde. Kaakati bw'okola ekyamagero ekimujja mu mbeera, oba omaze okutta ebigendererwa by'abantu abalala bangi. Abapangira kwono abooluganda mutunule mu maaso yange, ndi ku kamera kati njogerera mu kyaki ate ndi ku TV. Mu kanisa muyingiddemu abalema abatayagala kuwona nga baagala kupangira mu bulema bafune ssente. Mu kanisa muyingiddemu abazibu abatayagala kulaba. Ate olutuuka abalema ogenda okulaba ayiyiza oluyimba ayimba byayimba byamakulu naye ye tebimukolera. Yansumulula nze ku lujegere. Setani naga naye bakusumulula ddi? Wangi okugula okwo bakusumulula? Kansembere ku kamera yenze mukisa. Kubengalo katinga za Yesu. Abantu bali mu kyaki mwe bekwese. Omanye ekigendererwa kya Setaani, agenda kuteekawo ababuulizi abalala abagamba nti Yesu tawonya. Setaani ali mu kupanga ababuulizi abagenda okuwakanya enjiri gye tubuulira nga bagamba Yesu bw'aba awonya oyo akola kyawo, nga n'ekizampo baziina mu kanisa. Era mwe temulabuka, temuzuukuka. Yesu gwe twabuulira nga akola ekyamagero ekiralusa yalagawa.
amanye kamukisa kalalula lukale mundeke ndaluke nzeka naye kanisa terabuse nga Setaani atuteekamu abalema abayimba atuteekamu abebbanga abazinira mu kwaya. Yesu yawonyanga amabango yalagawa owebbanga ali mu kwaya mama Kajanso owulidde mwe mwatusooka okubuulira Yesu. Nze nagenda okuyingira mu kyaki nga bali mu kyaki be balimu ng'ab'amaanyi kati gabawedde bakali kubira Yesu engalo wama n'akaluulu. Haleluya! Tuddemu tunoonye Katonda bupya. Katonda atandika okuwonya amabango. Katonda atandika okugyawo embuto ezisimbye. Katonda atandika okutereeza amagulu. Katonda atereeza ennimi z'abakasiru. Katonda azibule amaaso g'abamuzibe. Tulyoke tuyimbe. Lwaki oyimba oluyimba lwa Mukama mu nsi etaliiyo? Abaana ba Isirayiri babagamba mutuyimbiremu ne bagamba tetusobola kuyimba luyimba lwa Mukama mu nsi etali yaffe. Tuli mu busibe, tuyimbe ki? Tuyimbe yansumulula nga ate tuli mukomera? Kweri oli mukomera ate oli mukuyimba yansumulula nze kulujegere? Setaani naganeba nange abalokola obwongo tebukola buba bukola. Talaba nti amagulu n'emikono n'ekiwato biri ku njegere. Luliwo olujegere lwe bamusumuluddeko. Setaani alambula lukwamunagawe akasajja kasumulukuse nga sitegedde agenda okujja ng'olujegere lukyakasibye. Naga nti bayimba ki? Abalokole tumaze ebbanga nga twegumya bwegumya naye nga bye twogera si bye bituufu. N'omwavu agambe nti ndi mugagga. Okay, oyina mmeka mu nsawo? It's not about talking. Yesu ebyamagalo byakola bikwatikako biralusa abamukyawa. Abikola nakati lwakuba anoonyeyo babikozesa tebaliiwo. Tabalaba amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okunoonya abo balina omutima ogutuukiridde yeerage nga bwali ow'amaanyi gye baliwa. Batandika kuloopa, buli omu aloopa munne. Buli alabikako mu maaso ga Mukama tasaba saala emuyamba, asabira mulala. Mukama oyo ateeka okugwa. Mukama nagamba oyo kyekyamuleese wano talina birala byakwogera. Agenze mu maaso ga Mukama walampa mulala tekateekwa kufumbirwa. Gwayogera bw'otyo naye tonaba kufumbirwa, gwe toyagala. Nze nane saala ze sisaba. Waliwo abasaba Mukama mbikulira omulogo. Mukozesa eki? Omulogo bamumbikulire mutwalewa. Mwagaza ki? Noonone ennaku 3 Mukama oteeka okumbikulira omulogo. Bw'anaamukulaga waliwo nze byesisaba. Mugamba Mukama nze tondaga balogo, jawe eddogo. Saagala kulaba ddogo. Twala eddogo. Tondaga na kyansiba kijjeewo. Wangi jawe ekyasiba, jawe olujegero olutwale. So noona budde. Sigendangako mu maaso ga Mukama nga ngenze kusabira muntu yenna bubi bukyanga ndokoka. Bwe mba siina saala nnungi ya kusabira muntu sisaba neebaka bwe baseeka. Yayagala asabe aliwulirira mu nkambi ye. Sisaba. I don't waste my time. Bwe ndabikako mu maaso ga Mukama nga ndeese omuntu ngamba Mukama ono omusajja mwe promotion, ono omukazi gwe omukuza muteekeko ekisaakyo njagala mulaba nga yeeyongerayo. Owulidde? Noyonone ennaku 3 ng'oli mu kusaba n'okusiba Mukama kateeka okugwa. Kati nga walula ebigere owalula nawe bakuwalula, kakirira naawe okkirira mumalira mu kinnya. Babiri babiri. Kubanga tosobola kuwalula muntu muzza wansi gwe ng'oli waggulu. Oteekwa kubeera ng'oli wansi we. Oteekeddwa okusika ng'oli wansi. Owulidde? Kyaki kati tubadde twagitabula tuyimba buyimbi Setaani neewunya nasanga oluyimba rakayi ayimama ekibula bambi ekibula nkashashani Yesu nalusanga rakayi kati enjala ebaluma.
mbwe kibula nkashashani Yesu ne baleeta ebitundu esente zibule Yesu atabula ekibula nkashashani Yesu abaami babule Yesu atabula ekibula nkashashani Yesu nempuliriza bulungi nga nti muyimbye biki nze sitegeera lulimi oba byentegedde byebituufu abaana ababule Yesu atabula ekibula nkashashani Yesu emeereko ebule temunemesa luyimba nembagamba kati kyetuba tukola mukimanyi tukyusa oluyimba nange ngenda kuyimba nange nendukyusa esente zirabike ne Yesu arabike haleluya sinanze kyenjagala kibule Yesu abeerewo ne sente nazo zikole zitya nazo zibeerewo Yesu abeerewo n'abaana nabo bakole batya nabo babeerewo Yesu abeerewo n'emmere naye abeerewo bamaleeta tolwangayo Yesu bw'alabika ne sente nazo zikole ki zirabike era abatayagala sente mbaleke nze nzaagala kuba akalulu nga ka Yesu. Haleluya. Nze ne chachi jensuma nabagamba nembagamba yagala okwavuwala agenda yavuwalire walala anonye gye bavuwalira si wano bawaayo nga nze akulembedde ttiimu ewaayo basiiba nkulembedde ttiimu esiiba basaba nange nsaba era ekiro abavubuka beekalakasa ne bajja bagenda okutuuka nga nange ntudde wansi nange wendi oyagala bandeke nze nviremu awo wabaaki gwe tolabuka eggwanga likyuka gwe tokyuka nga bwe kyali olubereberye bwe kirina ekaakano era bwe kiriba emirembe n'emirembe ojja kusigaza ebigoye naye ng'abantu bagenze osigala na bigoye byo kiwuzi kye ekyesibisibwa n'ekiteteeyo ekiwanvu nsabyeyo ekyamagero ekisuula eddalu ababadde bakukyawa abalowooza ntogenda kusobola kukifuna waliwo ekyamagero ekiralusa ekyo kyensaba njagalayo ekyamagero ekiralusa ate mukama yanyamba omanyi nasabira ebbanga ddene TV ejje eno TV gye bayita Dream nagisabira ebbanga ddene nga byenkola temubiraba nabikoleranga eno nga abali ku radio bagamba kati awakoze eki kati njagala kulaga engeri ekyamagero gye kiralusaamu mu bantu abalaluka olw'ekyamagero Katonda kyakoledde waliwo abalaluka abagenda nga boogera bokka ate waliwo ne boosanga tayogera atambula butambuzi eddalu lya mirundi ate waliwo n'abapima n'abanga agutte video kamera oyo naye akoze atya alaluse omulalu yatusiŋŋaana emumbasa ng'ali bukunya ntambula n'emikono gyange ku street natutunira bwati nagamba wona pumbavu wameva ngo wako kama ng'ombe pumbavu ng'omulalu fe bayita abalalu wenda wazimu bambadde ng'ente bambadde ebigoye bona bali ng'ente bona wenda wazimu wa pumbavu ne tumuyitako naye nga yali bukunya ku mubiri tekuliiko kantu atambula adigida nagamba wona pumbavu asitula ebintu n'abyetika n'abituusa abantu n'abyetikula n'akwata ekiti n'akiteeka ku maaso nga kiringa galubindi kyamatabi abiri erimu liita nedala liita wano n'atambula akacupa kali bweru kagenda kewuuba nagamba wona pumbavu
alaba mwe muli bwerere mutawanya saiti ye ayagala balaba bulungi naye katabategeera tabalaba owulidde naye nsabyeyo ekyamagero omwaka guno gwe tumalako ennaku ezisigadde nga tezinabakugwako Katonda akoleyo ekyamagero ekiralusa abantu abadde bakunyiigira abadde bakukyawa abagamba tekisoboka kigenda kusoboka. Sente nzisaba njagala Katonda akuweyo ekyamagero kya sente. Eggwanga lyaffe lyetaagayo ekyamagero nga kya sente. Abantu ba Uganda beetaaga sente zennyini. Naffe tukooye okukola obuntu obutategeerekeka. Ffe tulina obubanda bw'amanda, ffe tutunda obuntu. In fact ndi omu ku basumba abasabira eggwanga lya Uganda tufune sente nnyingi tugule ebyokulwanyisa by'abalasha. Nze mbyagala Field Marshal nange bema planinga gavumenti njisabira gyetabera njagala tuleteyo ku byokulwanyisa ebyalasha, njagala tuleteyo ku computer controlling ebyokulwanyisa. Onyiga batoni ekintu kimu ne kisituka ne kigenda kitonya awantu ne kisimawo ne kinya kya futi ana. Njagala Katonda alete sente mu Uganda abaana baffe batwalibweko Russia for training, abaana baffe bagendeko Jordan, abaana baffe batwaleko mu America ababuuse ennyonyi. Haleluya! Nze lyo eggwanga lye njagala abaana bange babeeremu era ebyana byange nja kufunako ekimu Katonda kyanampa. Njagala nga kibuusa nnyonyi kisuula bikompola. Nja kunyumira ne bwe nabankaddiye buli nnyonyi gye nalabanga ey'amajega nga nti oyo Joshua mwana wange kuba enduulu n'engalo nga bya Yesu. Haleluya! Ne mu kanisa ya Kristo twetaagayo abaweereza abapya abagenda okusitula mizayiro, abagenda okusitula ebikompola, abagenda okuyita omuliro gujje. Gamba oyo yenze. Ne mu kanisa ya Kristo twetaagayo abantu Samo owulidde abasitula mizayiro neryoka egwa ku nkambi ya Setaani. Setaani n'abuuza kiki ekyabaddewo wano. Omulogo agenda okuzuukuka ng'ali mu church n'agamba am I okay? What am I doing here? Nagezaako kuyita bajjajja nga tebakyalabika. Bajjajja badduse ekikompola kyavuze kimu. Ekinsabisa bwe kiro kimanyi ngenda kuwangaalako. Nze nkyaliwo sigenda kufanca. Saagala kulaba gwangala nga lingidde mu kavuyo omulabe nga atuwangula wendi bannange. Era nawulire yali akanga mbu agenda kulumba Uganda. Waliwo yali agamba mbu agenda kulumba. Ukwoyo ye nali ngenda kusooka kulwana ndyoke nzirokoke. Waliwo yali agambye okulumba Uganda muzungu. Oyo ye nali nteekwa kusooka kulwana bwe mmala nendyoka nzira mu kyaki n'ensumba. Nedda ebyokukanga biveewo. Bwe tubanga ffenna tuli bantu ba Katonda lwaki batutiisa? Lwaki bakanga? Eggwanga lyammwe eno ensi yaffe y'abaddugavu. Ffe tumanyi bwe tulaawo tunywa amazzi machafu tetufa. Ensiri zituluma ze zikoowa. Ekuluma paka yo nerwala malaria. Ffe bwe tutyo bwe tubeera bamanyiro tusindikira eddagala eriri expired ne tulimira nalyo ne lirwala ne litegeera. Batwetondera luvannyuma naga nti eddagala lye twabasindikira 2013 tetumanyi lwaki weemuli naye mwali muteekwa kuggwawo ne tubagamba naffe weetuli. Haleluya! Onangambye batuwa n'ebimotoka ebikadde ne baga nti musindikeyo ebimotoka n'ebifiriji kati buli muka oguvaamu gwa butwa babireeta ne tuteekamu amazzi ne tuganywa nga gawunya n'ekisu naye weetuli. Batuveeko batuleke bye baleeta bye bifa ffe tusigalawo ne sirimu kati twamugonzezza. Buli kye baleeta be baleeta naye ffe weetuli. Ate
ate wetuli. Katonda akuuma Uganda teyebaka era tabongoota. Owulidde? Bakimanya nti fe bazanyirako Katonda w'Abafirika. Ate Katonda waffe nze nzikiririza dda nti olusuku lwe bayita Eden lwali awo okuliraana liva Nile. Awo nasoma Kiyira mu Bayibuli. Kiyira ali mu Bayibuli. Ate ng'ali wano gwe n'otalabuka. Kiyira ali mu Bayibuli. Kiyira ye lwaki sisembyayo ekyo. Isaaya yimirira totuula kansembyayo Kiyira. Kiyira gamba Kiyira. Otuuse mu Isaaya. Kiyira ow'ejjinja ali mu Bayibuli. Abatuuliza nga muli ku TV namwe abali ku radio mutusonyiwe tubalage Kiyira. Isaaya 19, Isaiah 19. Omugugu gwa Misiri laba Mukama yebagadde ntandikidde ku nnyo olusooka mu kiro okuyita amangu najja Misiri n'ebifaananyi bya Misiri birinyenyezebwa mu maaso ge n'omutima gwa Misiri gulisaanuuka wakati muyo era ndirwanya Abamisiri n'Abamisiri nakati bali mu kulwana lulwo olutalo era balirwana buli muntu ne muganda we na buli muntu ne muliraanwa we nakati balwana ekibuga n'ekibuga obwakabaka n'obwakabaka n'omwoyo gwa Misiri guligwamu wakati muyo nange ndita okuteesa kwayo era baliwugulwa eri ebifaananyi n'eri abasamize n'eri abo abaliko emizimu n'eri abalogo Misiri ejja kuloga tenaba era ndigabula Misiri mu mukono gw'abaami abakambwe omukono gw'omwami omukambwe era kabaka omukaaga alibafuga bayogera Mukama kubanga Mukama ow'eggye n'amazzi galikendeera mu nnyanja n'emigga giriweebuuka ne gukala n'emigga giriwunya obuga bw'e Misiri bulikeewa ne bukala ebitoogo n'ensaalu ziriwotoka. Wulira olunya 7 amalundiro agali ku Kiyira basookedde Misiri ne balyoka bakumalira wano ne bagwa ku mugga gwaffe Misiri obuga bumaze okala ebitoogo biwotose n'ebirala kati balyose bazze ku Kiyira. Katonda yakimanya nti Uganda egenda kola agreement ne Misiri ebawe ku mazzi ga Kiyira. Njogera ekigambo ekizibu challenge zonna ezagwa ku Kiyira it was because we gave Egypt water ngate Katonda alina ensonga nabo. Gwe mutawaana guguno wano olinya 7 amalundi agali ku Kiyira gali kala ku lubalama lwa Kiyira kwennyini ne byonna ebisigibwa ku Kiyira biri kala birigobebwawo so tewalibaawo nate olinyiriro lwa 8 era abavubi balikaaba n'abo bonna abasuula amalobo mu Kiyira balina kuwala n'abo abasuula ebiragala ku mazzi baligwamu amaanyi olinya 9 era nate abo abakola omulimu ogw'obugwogwa obusunsule n'abo abaluka engoye enjeru balikwatibwa ensonyi. Amakolero gonna agali ku Kiyira galiwa gonna mafu. Nobody knows why. Iyo Bible ekyo kyekijja industry area yaleteekwa kubeera jjinja. Katonda yabimanya before. Fe tuli mu kwekalakasa tetumanyi nti tulina mu pulaani ya Katonda. Ate bali eri bakanga ngenda kulumba ngenda kubakuba sooka okubeewa mmwe olyoka ojje. Ate guno omulembe gwe tugenda mu muzibu abalo kuba